Okutangaza clarification okuva Lubaga mu ddwaliro. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Bakakasiza nti omubaka Ssegirinya Tanafa kuvambula mu bwansi wabula ebitundu bye eby'omubiri ebimu ebisinga bisirise naye nga akyalimu mutima gukyakuba era nga abalwadde abasawo bawe essuubi nti mu ICU kwali ku byuma kwali wakyayinza okubaawo enkyukakyuka. Mukama asobola okukola ekyamagero bwatu mukulembeza tusabye twongere tusabire Ssegirinya asobole okuvaayo mu ICU adde engulu omukama amutaase nti amawulire asobola okutambula agatambuziddwa agadduse amangu ennyo gabadde nga si matuufu. Omubaka Ssegirinya akyali mulamu era bwati President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwategeezezza ensi agambye nti clarification according to the doctors Honorable Ssegirinya is brain dead. Most of his organs have shut down but he is not yet declared dead. Ndi okutangaza okuva Lubaga mu ddwaliro badokita bategeezezza nti muganda waffe Honorable Ssegirinya just obwongo bwe busiriseemu katono naye nga ebitundu bye eby'omubiri ebirala byonna nabyo wadde nga bisirise naye nga tebayinza kukikakasa tebayinza kukigamba n'akamu n'akettono n'akeddagala nti nno mufu akyalimu akatima akakuba akyalimu heartbeat ekyakuba wadde nga ebitundu ebisinga eby'omubiri bikyasirise naye nga mukama akyasobola okukola ekyewunyo nadde engulu nabyo ne biddamu ne bizuukuka. Bagamba nti when the mother was told that she immediately announced his passing. Our team and are on ground monitoring the situation as we all pray for a miracle. Agamba nti mama wa Ssegirinya bambi bamutegeezeza nti omutabani ayinza okubanga obwongo bwe busiriseemu katono n'ebitundu ebisinga. Mama yadduse mangu nakuba amasimu nakuba nti n'omwana afudde naye nga batannafa nti abakugu oba bakulembeza ab'enjawulo mu kibiina kya National Platform gye bali Lubaga era ku ground we bali abasindikiddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi okumonitalinga okulaba embeera etambula etya era nti bajja kuba batutegeeza ki ekigenda mu maaso naye nti twongere nnyo okusabira Ssegirinya mukama oba oli awo akole ekyamagero muganda waffe adde engulu. Kanino Lope Jolo Ssenyonyi ne Louis Rubongoya Secretary General n'abakulembeza abalala Lord Mayor n'abakulu n'abaka Parliament we bali Lubaga era nga tutegeeza embeera nga bweri eya Ssegirinya n'abasawo nga bategeeza ddala ekituufu ekiriwo nti muleme kubika muntu atannaba kufa akyali mulamu wabula yeetaaga laavu yaffe yeetaaga omukwano gwaffe yeetaaga okwagala kwaffe yeetaaga essaala zaffe atulabe nga atereera. Allah tukankwata gwe bana itandike kuba amaloboozi gakyali mangi bajja sirika All right. This morning we got news from the mother of our colleague, the Honorable Ssegirinya, that he had passed on. Honorable Ssegirinya was brought to this hospital, Lubaga Hospital, a couple of days ago. His situation had become dire. He had over time stabilized and so he was on and off. When he got dire, he was brought to hospital here for proper attention. He's been in ICU and when we engaged the doctors told us together with family to make sure that people don't come to see him, guests and so on, to avoid him catching infections because he was in a very critical condition. So he's been that way for a while. His situation has been deteriorating for the past couple of days. And this morning the doctors told the mother that he had become brain dead and almost all his organs had shut down. In fact, all his organs had shut down. And of course, that's what now, through the mother of balance, she got in touch with us and told us that Hassan, the Honorable Ssegirinya, had passed on.
We rushed to hospital. I was able to access ICU together with Comrade Lewis Rubongoya. Of course, other leaders did join along the way. But the interface we had with the doctors have told us that what still is in place is a very slight pulse because he's on a vent, he's on a machine. So yes, he's brain dead, all organs have shut down, but there is still a small pulse. And according to them, professionally, it would be unethical to declare him dead on their end when there is still that pulse. So they are saying they can't give us any hope. They don't know what the day will be like by close of day. But they're also saying they're not good. So professionally, they're saying because of that small pulse, even though he's brain dead, organs have shut down, that very small pulse, aided by the vent and so on, does not allow them as professional medics to declare him dead. And so they have said that's why they are not communicating as such. Of course, the mother was thrown off balance, and that's why she did reach out to us to give us that very disturbing news. So the current status quo, as per the doctors, is that yes, he's brain dead, organs have shut down, but there's still a very small pulse. We asked them, are you giving us hope? They said, we don't want to give you hope, but they said they're not God. God can perform a miracle. That's what the doctors have told us. We requested them to be with us to be able to communicate this, but they said they will be with us because the executive director is here, Dr. Sister Dr. Grace. Sister Dr. Grace, who is the acting executive director, but she's the medical director. So she told us she might not speak, but she will be with us because she, together with other doctors, that's the brief that they have given to us. Our call to the people of Uganda, and especially the people of Kawempe North, which he represents, is let's keep praying for him. The doctors are saying he's in a very critical condition, brain dead, organs shut down, but there is that small pulse, aided with the vent and so on. And so professionally on that end, they're saying they cannot at this point declare him dead. So let's keep praying for Honorable Muhammad Ssegirinya, even though yes, medically they are saying hope is it's a fairly grim picture, but there is God in heaven. That's the update we can give for now. Honorable Muhammad Ssegirinya, embeera ye ennaku eziyise yagenda eyongera okwonooneka n'aleetebwa ono mu ddwaliro. Yali yatereera n'addayo ewaka ng'awona mpola mpola, naye embeera ezze egenda esajjuka. Yaleetebwa wano mu ddwaliro, era abasawo ne batugamba amu n'abazadde ne famire nti tumaking sure nti abantu tebajja kumulaba kubanga embeera gye yali alimu nga kimwanguyira okukwata infections, okufuna infections. So kyovudde abantu bangi abadde baagala okujja okumulaba naye nga ne famire tekkiriza kubanga twakikaanyako badokita nga be batuwabudde soke tumuleke ayinza okufuna infections ez'enjawulo. Olunaku olwaleero twafunye essimu okuva ewa maama wa Ssegirinya ng'atubikira omubaka Ssegirinya n'atugamba nti munnaffe afudde. Era amawulire ne gayitingana, ne tujja wano mu ddwaliro, tuzze ne tusinkana abasawo ne tugendako mu ICU okulaba munnaffe. Kyetulabye era abasawo kye batunnyonnyodde, abasawo batugambye nti Honorable Ssegirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down, zisirise, naye omutima gukyakubamukko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down, naye
omutima gukyakubamu akatono ezi machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Ssegirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu ka heartbeat ako kakabe katono katya machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Ssegirinya afudde. So weewaawo maama bwe baali munnyonnyodde byonna ye ng'alabira ddala omwana we afudde kwe kutukubira n'atubikira. Naye abasawo twawadde tubasabye batunnyonnyolemu ne bagamba nti bajja kubeerawo wano era tulina Sister Dr. Grace nga yaliwo ng'akulira eddwaliro, the medical director era yakiikiridde executive director w'eddwaliro batunnyonnyodde. Yes, Honorable Ssegirinya embeera gy'alimu mbi nnyo, obwongo busirise, organs zisirise, naye mukyalimu ka heartbeat ako. So bo nga bo tebagenda kwanjula eri eggwanga nti Honorable Ssegirinya afudde olw'amateeka agabakwata ka heartbeat ako ke kakyalimu. Kyetusaba bannayuganda naddala abantu b'omu Kawempe North Honorable Ssegirinya gy'akiikirira twongere essaala Katonda gy'ali era akyakola ebyamagero era abasawo batugambye nti ekisobola okubeerawo kyamagero. Kyetusabira mu kaseera kano eyo update gye tulina. Let's listen to Sister Dr. Grace. She's the medical director of the hospital, but she's also acting executive director as of now. So let her give us a quick update. We've convinced her to just share something. What I can say is to confer Honorable Ssegirinya and the other officials who have been able to visit the patient who is critically ill. He is critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers. Though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you so much. Uganda waffe mulwadde nnyo. Era yetaaga okwagala kwaffe, yetaaga essaala zaffe. Mwongere essaala, ffe abasawo tujja kuba tubatuusaako buli ekigenda mu maaso, kubanga era tugezaako okukola buli ekisoboka. Mwebale nnyo, mwebale. Dr. Amanya. Sister Dr. Grace. My name is Sister Dr. Grace. I'm the medical director, currently acting as the executive director. Okay. Embeera ya Honorable Ssegirinya Tanafa. Omubaka Honorable Ssegirinya kyensobola okugamba gwe omulabi omulungi aliko ow'Omukisa TV nti tanafa. Tanaba kufa. Tanafaako. Yes. Yasiriseemuko katono, yetaaga essaala zammwe, yetaaga okusabira okw'amaanyi. Hi. Uliko ndowooza 1%. Abantu badde okusinziira ku Sister Grace, Dr. Sister Grace omukulu ku Dr. wano Emulago akulira ba Dr. Emulago ategezeza nti Honorable kale lubaga wetuli Muhammad Ssegirinya akyali mu ICU embeera si nnungi, mbeera mbi nnyo nnyini ddala naye yeetaaga essaala zaffe.
wabula mukama akyasobola okukola ekyamagero akyasobola okukola ekyewunyo omubaka Muhammad Ssegirinya munange n'atereera ali tuddamu ne tubeera naye twongere okusaba omukama atusaasire omukama atujune omukama atuyambe omubaka Muhammad Ssegirinya asobole okusuuka asobole okudda engulu ate tuddemu tubeere naye kuba tukyamwetaaga abantu b'ekawempe naddala bakyamwetaaga nnyo kikumi ku kinnaakyo bannange tusabe tumuteeke mu dduwa zaffe tumuteeke mu ssaala zaffe omubaka Ssegirinya asobole okudda engulu nze nina okukkiriza nina obukakafu mu mutima gwange mukama katonda agenda kutaasa mukama katonda agenda tujuna mukama agenda tuyamba omubaka Ssegirinya Muhammad ajja kudda engulu omubaka Ssegirinya Muhammad tuddamu tubeere naye okukkiriza kwange naawe nsaba kuba okukkiriza kwo era essaawa gy'oba osaba omukama katonda atutaase amutuddize kuba tukyamwetaaga Muhammad Ssegirinya wanjawulo alimu ekyenjawulo tumwetaaga omusajja oyo mbagala nnyo mweraba